omwanadamu abanga alina byo almost ensi yona yona abamaze okugizingiza mu 5 ng'agirina ebyengera bisatu yatukoba nti man asbaha minkum aminan fi sirbihi omuntu abukeesa omukwimwe aminan fi sirbihi nga waali ekitundu kyalimu alina emirembe bagamba nga alina emirembe, there is peace. Muafa fi jasadihi ekyokubiri nga waliwo emirembe aye ate nga niye mwene mulamu timulwaire aza kuwa muluma. Ekyokusatu indahu qutu yaumihi nga alina ekyokulya ekyolunaku olwo tikyamwaka gwidde oba kyalunaku lwidda aye ekyolunaku olwo. Owekitibwa tukoba nti faka annama hizati lahu dunya omuntu oyo abanga akunganizibwa eduniya yona nga agirina kubanga kinategerekeka nti obulamu bw'eduniya butambulira ku bintu ebyo bisatu: peace, emirembe. Ensi obulamu emirembe tekula era ekitundu ekibamu olutalo ekitundu ekitisobola kulankulana. Esente niwe dibaawo, amagezi niwe gabaawo, ekitundu kisobola kulankulana. Lwaki? Wazina mirembe. So nabbi yatukoba number 1 n'okuba nga waliwo emirembe, ekyo kyengera kyamaanyi. Ekyokubiri obulamu. Musobola okuba nga muzira lutalo aye nga abantu balwaire, korona aliwo, waliwo obulwaire obulobera abantu okola, abantu banafu natural, kitegeeza tebaidde akola era ensi taidde akula. Ekyo kyengera ni kyamaanyi ekyobulamu. Ekisembayo kyatukoba indahu qutu yaumihi, alina ekyokulya ekyolunaku olwo, tirwaidde okuba olwaidde twaidde oba onaaba oba tobe, wabula ekyolwaleero nga kiriwo. Abatera osomako ebyafaayo mwidi nti ensi nambe y'Abafaransa yekalakaasa ku lwakuba nti abantu bazira mmere. Emmere yaliwo mu kiseera ekyo gyali nga migaati ate baginiinya. Kati yeyali kabaka by then mukazi we yakoba nti oba omugaati gulemye mugule keeki, ate nga tukidi nti afazalo ogula erindazi ly'ebitano taguze keeki ya lukumi, keeki dali nga dabeeyi. Oba yakyogera mu ngeri yakuderegerera, kyaviirako abantu okwekalakaasa okumaamulako obwakabaka obwo lwa kigambo mmere. Ekitegeeza emmere abantu nga baziraamira, omuntu omukubanga oti wakitegeera ati nze endala yabeera eriku neerumira tyabitegeere biwakobyenga. Therefore ebyengeri ebyebisatu omwanadamu abanga abirina, alhamdulillah, asaana yebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Nga n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala osobola okumwebaza n'ebigambo wakuba oti alhamdulillah oba wataamu ebikolwa. Kubanga yatukoba ng'akoba abantu ba Dawuda nti i'malu ala Dawuda shukuran, abantu ba Dawuda mukole emirimu shukuran, ekyoni mukikole kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebirungi byabawaire bingi. Ab'emitima nze niiwe nsuubira nti ebyengeri bitubina era tusaana twebaza Allah subhanahu wa ta'ala banga lyona yona tukoba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Twasaba eiso okusaasira ebyengera n'emirembe eriwo ekitibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa mutera osoma ebyafaayo mwidi nabbi byabitamu okuboneka nti ediini enetambula. Baswahaba batooka n'okumubuuza yaliranga ngenda kwemugema ati ikhwani baganda bange. Baswahaba beewuunya ati ife tituli baganda bwe, ati be imwe muli baswahaba bange, aye baganda bange baidda kwidda mu maiso eyo tibambonako, wabula baidda kundikiririzaamu nga niife amakulu nga kaweefu beinaina gwali kutaawo na buli kimu abona ummeena yatuuka etya mu biseera bino nga obusiraamu bukaaliwo nga tunatubweyagaliramu biidhinillahi ta'ala. Entalo daalwanibwa ningi, edindi yakubibwa, yakosebwa, yayiwa omusaayi. Baswahaba bangi bakosebwa. Asoma ebyafaayo nendo osome nti baswahaba bango bawangayira ino mu kitundu eky'e Makka ne Madiina, wabula nendo onoonereze bameka abaafiira omwo. Bameka abaafiira omwo, abasinga bungi baafiira kuliya kwa Makka ne Madiina. Baali bagiire ekola ki? Kutambuza busiraamu busobola okuba nti butuuka. So omusaadi yatandika omulala
bawera babiri ni mukyala we, bawera basatu, bawera bana, bawera abantu 10. Umma yajanga egaziwa, yatuuka mu China, yatuuka mu Spain, yatuuka nife mu North Africa, paka ni wano mu East Africa nga tuyagayira mu busigaamu lwa muntu mulali yatandika ekintu kino. Gerafo kiba kya buli az'amaanyi obutamusaalirako naddala olunaku luno olwokutaano. Yatukoba nti inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'a, munaku dei mwetisinga kuba nungi mulimu olwokutaano. Fa akthiru min as-salati, fa akthiru alayya min as-salati fihi. Lwekyo mubitiriza ino okunsayirako olunaku olwokutaano kubanga olunaku lungi. Ekyo niwe tukikola nife abasinga kufunamu. Abitibwa okukunakuna kwandula musomo gwaife guno gw'olwaleero. So Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu ekisinga kuba kirungi mu musomo guno gw'olwaleero. Tudda kutambulira mu suratu Yusuf, essula ya 12 nga mujidi, erimu ekyafaayo ekya nabbi w'ekitiibwa ayitibwa Yusuf alayhi salam. Ng'ekyafaayo ekyo Allah we yali akitandiika yakoba nti nekisinga kuba kirungi mu byafaayo. Lwaki? Nti kiri mu kifo kirala. Omusomi wa Qur'ani wetegeeza Qur'ani mulimu ebyafaayo bingi, mulimu ekyafaayo kya Musa, ekya Nuhu, ekya Ibrahim, byafaayo bingi, wabula tibiri mu kifo kirala. Eddakwagana ebindi biri ku ntandikwa, ebindi biri wagati mu ssuula ed'endawulo. Wabula ekyafaayo kya nabbi Yusuf kiri mu ssuula ndala, suratu Yusuf, tikyawule yawule. Ekindi ekyafaayo ekyo kirimu obulamu bwaife bwe tutambuliramu n'ebizibu bye tufuna. Era Allah yali akimaliriza yakoba ati ma kana hadithan yuftara, eyo ti emboozi mpange, kubanga ekyafaayo engeri gye kinyuma n'abantu abasinga gye benda okiwuliriza balowooza nti ebigambo byali bipanga. Ma kana hadithan yuftara, ti emboozi mpange, bupange eyo bintu by'amazima. So Allah yagyogeraku nti n'emboozi esinga kuba nungi. Wabadde tusobola kugisoma yona yona, ajja kutulamu ku bintu bitono biti biidhinillahi taala mbufunda obwakasira tusobola okuba nga tujja. Yusuf alayhi salam mukiri bulungi nti azaalibwa omusaadde ayitibwa Yaqub alayhi salam. Wabula yona yona mukiri nti baganda be bamukolera pulaani y'okumuyita bamayiza nga musire mu Kiina meemali bamulonde mu abatambuze bamutunde mu nsi ya Egypt Emisiri. Mukumutunda Emisiri awangayira mu tubwete bwa kabaka obwa minisita w'omusaadde omugayige yali atwala Emisiri by then mu kitundu ekyo. Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala amwogeraku ekigambo kino weyamala okutuka mu ibbanga ly'obuvubuka yakoba atya walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Nti omusaadde Yusuf alayhi salam bwe yamala otuuka mu myaka egy'obuvubuka kitota puberty, myaka 25 awo myaka 25 kwa 3, Allah akoba nti twamuwa okutegeera n'amagezi ag'ekikugu. Akoba nti wakadhalika najzi almuhsinin, ate tutyo we tusasula abantu abalongoosa. Ndigonda ali kunfollowing ategeera kagambo muhsinin kendi kugendereramu awo. Mukidi bulungi nti Yusuf waliwo ekyagwawo wagati awo bamayiriza nga wamutwaire mu ikomera. Mu kumuyingiza ikomera yayingira n'abavubuka abandi babiri baloota ebirooto nga tibasobola kubivuunula, nga gwe basobola okugyako okuvuunula ebirooto byabwe ni Yusuf alayhi salam. Bwe bajja eri Yusuf bamukoba ekigambo nabbi'na bakuni kyotukobera ku birooto byaife bino inna naraka minal muhsinin, kubanga ife tukubona ng'oli mu bantu abalongoosa. Nenda ali kunfollowing akootinga kagambo muhsinin nti wawona kaliwo. Yusuf alayhi salam wabitawo ekiseera Allah amusaasira ava mu ikomera. Baganda be baidde okunona emmere kuba eweibwa ezira mmere olw'endala. Wabula wona waliwo ekigambo ekikwotingibwa nti fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Tuli kusaba twala omu kwife owabula oleka oyo omwana kubanga baba we yamutwaire on a condition. Nolwekyo gemamu omu kwife wabula oyo omuleke lwakubanga tukubona nti oli minal muhsinin mu bantu abalongoosa.
nenda aliko ngoberera akoti nga kagambo muhsinin nti awona kaliwo. So kikyendi gendera mu nsonga eyo nti Allah alitulaga nti ebiseera byetusinga afuina mu buzibu abanadamu tutera okubula twava ku mulamwa okutola kwa Allah gwaba asaasire yasigala minal muhsinin mu bantu abalongoosa. Ekiseera ekisooka wetuleyo ku aya esoose gye ntandikire ku ensonga eyo n'ebbanga ly'obuvubuka myaka 25 25 3 awo mwidi obuzibu obuba mu bbanga eryo ly'obuvubuka. Wabula Yusuf alayhi salam yali omuvubuka tiyava ku mulamwa era Allah yatuka okumwogeramu nti kadhalika najzi almuhsinin tutiwe tusasula abantu abakola obulungi maa dhalika nga yali muvubuka. Kyekiraga nti yali alongoosa Allah yatuwa ekyokubonerako n'ekiriwa nti mu myaka egy'obuvubuka omukazi yamwegomba yatuka okutaawo buli kimu ate Allah bwe yali ayogera ensonga eyo yakuba nti warawadatihu llati huwa fi baitiha yamwegomba. Wabula ekigambo ekyo kitegeeza nti tigwali mulundi mulala yeidanga ataawo ebiraga nti ayenda omwana ono abe naye mu mbeera y'ekintu ekikulu. Ekigambo Allah kyakozesa warawadatihu kitegeeza okwiragana mu ekintu. Wabula akhirul mataf kiki ekyaliwo Yusuf alayhi salam omukyala waataawo omundi ogwasembayo buli kakodyo keetaagisa yaigalawo n'endigi. Allah tiyakuba nti waghallaqatil baba yaigalawo olwigi be yakuba nti waghallaqatil abwab yaigalawo emiryango. Ekitegeeza tiyamweta mu kasenge kali ku mulyango omulala yamweta yaigalawo ogwo yengira mu gwokubiri yaigalawo yengira mu gwokusatu yaigalawo. Amakulu ya making sure nti wazira ali kubabona security eriwo. Wabula Yusuf ng'omuvubuka tiyemalamu yasigala ku noomu ey'eddiini era ekikolwa ekyo yaddemu akikola. Yayogera ekigambo nti ma'adha Allah ekyo kyoli kwenda nkole nkyekiyingiriza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala innahu rabbi ahsana mathwaya kubanga mwene maka gano alongoosa gyendi. So tukoba nti ebiseera ebisinga omuntu okwewala ezambi number 1 akikole ku lwa Allah asabe Allah amutaasi kubanga tunatuna tukidi nti ezira muntu alina busobozi kuleka ezambi okutaka nga Allah akusaasire kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam atukoba nti ma minal qulubi qalbun illa walahu sahabatun kasahabati alqamar baynama alqamaru mudi'u idh alatihu sahabatun fa adlam idh tajallat anhu fa adaa. Nti buli mwana Adamu omutima gwe gulinga wobona omwezi nti omutima gwe gulina ekitangaala wabula waidawo ekiseera ekitangaala ekyo kyabwikibwa. Bwekibwikibwa oba tosobola kwesa laiti yo kumulisa kubona kino kikyamu kino kirungi tosobola kubanga ekireri kibwiseewo. Oba Nabbi sallallahu alayhi wasallam atukuba nti ekisira kituuka fatajallat anhu ekizikiza kyavaawo fa adaa watandika okwesa ekitangaala wamulisa kino kino kibi. Kyayitegeeza nti buli omu ali prone kukola ensobi wabula ma'adha Allah sabanga Allah akutaasa okugwa mu nsobi. Ekyokubira ekiyinza okuziza mu nsobi baino kuba ti amazima matufu abaana bange banaaliwulira nti nize nakoze kino kinaawulikikana kitya. Yusuf yakoba nti niwaza Allah ekikolwa kino wabula noono mukama wange ono alongoosa gyendi butya bwe mpinza okuwona ku mukyalawo. Nekyo wendera gye natandikire nkukobye nti Yusuf mu buvubuka bwe yasigala minal muhsinin mu bantu abalongoosa n'omukyala we yaleeta ekigezo eky'amaanyi okuba ni Yusuf yadeema era yamaliriza nga tabeere na mukyalo oyo. So awe nkubiriza nze n'aliko mpuliriza nti tusaine tube tutyo mu mbeera yaffe ey'obuvubuka abakaali abavubuka tube minal muhsinin. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadith Jakoba yatukoba nti sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Abantu bamiteeko musanvu eddako mu kisiikiriza Allah kyaidde okutaawo ku lunaku olwo nga wazira kindi omusana guli kwokya pereketya abantu bali kutuuya n'abandi entuyo diri kubamira abandi dikomawa n'abandi dikomawa kusiza ku mirimo gyebwe n'amadhambi ge bakola.
wabula miteeko egyo omusanvu egyofuna omukisa okuba mu kisiikirize eyatukoba washabun mulimu n'omuvubuka nashaa fi ibadatillah yeenwereza kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza abavubuka tusayine tuwangayire kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Of course wabaawo ebizibu, ogezesebwa ne betting wajja betting, ogezesebwa n'obuwala bwa bene wajjayo, ogezesebwa n'ebintu bingi walamba bisengu bya bene lwakubanga amaani mangi n'omubiri gukubwaliriza nti kola kino wabula iddukiranga Allah subhanahu wa ta'ala. Banga lyovuka otagananga kuwaba. Of course wovaako era tegera nti okuwaba kuno waliwo ekikyamu ekyateereni Allah subhanahu wa ta'ala mwene kyenteirewo kitereze ekitoolewo obanga swadika enderemu oku dikubirize diire obanga onafiwemu oku kuwekubirizwaire tosobola kuwangala 100% perfect bulamu bwona be wabula buli wovaako era minga shuwa nti bwenywerezaawo biidhinillahi ta'ala ng'omuvubuka. Ekitegeeza eyo n'ekimu ku biseera byetusinga afunira mu buzibu. Ekiseera ekyokubiri ekiri mu ssuula eyo n'ekiseera nga tulina ebizibu wano tutera okuva ku mulamwa. Wabula Allah yatuwa ekyokubeera ku ssuula eyo nti Yusufu yali mu ikomera bale baida okumwebuuzaaku recommendation gye baawa lwaki baidi eriye bakuba ati inna naraka minal muhsinin, kubanga ife tukubona ng'oli bantu abalongoosa oli musadda mulungi bwe tukubona. So n'okwidda gy'oli otwinula ebyetubwine bitegeeza ki mu kirooto. Allah yatuwa ekyokubonerako ekiraga nti mu mbeera eyo weeriyali mu mbeera yayikomera mu mbeera eyakanigo wabula yasigala mu balongoosa yatuwa ekyokubonerako ekiraga nti Yusuf yasigala ng'akaali mu mbeera ey'obuyikiriza. N'ekiriwo ekyokubonerako kye yakoola abantu kwidda ku daawa. Ife lw'otaliira emmere osobola okujja okubiriza omuntu aidde asaale ebizibu ebiri ewaka ofiire onoole osobola okubiriza abantu baire ku busiraamu mu buzibu olimu. So ebiseera by'obuzibu ate Allah kyewunisa nti yatuwanga example esinga kuba challenging nti bwe yali omuvubuka esinga kuba challenging biseera by'omuvubuka n'ensonga y'abawala. Wabula Yusufu ng'omuvubuka yakyekuuma biidhinillah. Wamwikomera oba wombeera yakanigo kizibu ino okujja okola edaawa kubanga tuyidde nti wombeera y'ekizibu awo woosinga kwerabira Allah. Amandi yayogera ekigambo nti Katonda yaneerabira waliyadhu billah. Mu mbeera y'obuzibu abantu we bawabira yayogera n'ebitasaana we bagiira astray bajja ku bintu ebindi bajja mu masabu bajja ku bintu ebindi beerabira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'obuzibu. Ekitegeeza mu mbeera y'obuzibu ekimu ku mirimu emikalubu okukolebwa n'omulimu gwa daawa okoowola abantu okwirira Allah. Wabula Yusufu ti we yali mu ikomera mu mbeera y'obuzibu yakoowola abantu kwirira daawa. Ekyo kyalaga nti yali musadde alongoosa. Twena bwe tusaanira okuba nti ebizibu bingi tibiwaayo kubatiranga okuba nti omwana Adamu tasobola kwewala bizibu kubanga ekifo kyonka ekizira mu bizibu n'ejjana. Ejjana ezira mu bizibu hatta n'okufuuka kuzirayo okuba kwona kuzibu n'okujeemanda okumala ekyetaago ekinene kuzirayo kuba kyona kizibu. Ekitegeeza nti ekifo kyonka awazira kubonaabona awazira challenging life ni jjana. Kakati omwana Adamu ali ku nsi atasuubira nti obulamu bujja kuba flat. There will always be challenges. Wabula omusiraamu ateeka kunwera buzibu obwo tova ku mulamwa. Tukope Nabiyullah Yusuf alayhi salam nti bwe yali mu ikomera tiyava ku mulamwa. Yali beera ataawo buli kimu kyona ekyewe bwe yakuba ati nze Allah neerabire Nabiyullah nabi wa Allah yali mu ikomera. Likyamulobera kukola daawa okusigala nga ali muntu mulungi. Ab'ebitiibwa ndibakoba nti tuli kufuna ku lessons mu suratu Yusuf. Nkyafaayo ekyo tubwine nti Allah atulaze abaana Adamu ebiseera bwe tusinga kuviira ku mulamwa. Atukobera ekifo ekisooka nga tukitegeere mu ssuula eyo n'ebbanga lyeffe ery'obuvubuka nti tuteeka kusigala ku mulamwa kulongoosa. Ekiseera ekyokubiri n'ebbanga nga tulina obuzibu wona tuviira ku mulamwa wabula tusaaniire twetereeze tusigale ku mulamwa. Ekiseera ekyokusatu Yusuf alayhi salam Allah
bw'ataawo pulaani de dondona Yusuf n'ava mu ikomera yafuuka omu ku bakulu mu Egypt, omu ku basaaba abagaiga abafuga minisitule enamba ey'ebyokulya. By then bwe yava mu ikomera era Allah yamwogeraku nti yasigala nga alongoosa. Ki ekiraga ekyo? Nti baganda be bwe baida omulundi ogwokubiri ni muganda we owundi ku maama we, sei ku maama weebwe, Yusufu n'amusigaza mu mbeera ya plan, bayenda abayirizeemu oli atwalemu owundi ng'embakobeeti. Baawa nsonga ki nti ayinza okuyikiriza? Bakoba inna naraka min almuhsinin, tukubona nti oli mu bantu abalongoosa, wabula nenda twolewo ensonga eno nti mu mbeera eyo Allah atulaga ekiseera ekyokusatu abantu wesinga kuviira ku mulamwa n'omuntu nga oli mugaiga, olinawo ku busobozi weesobola. Ate tunakitegeera nti obugaiga ebiseera ebisinga bwida n'obuyinza, kubanga ku kitundu eweimwe omwavu we mukyama mu lukiiko waliwo abaavu n'omugaiga mulala. Omugaiga kyayogaire ebiseera ebisinga kyemugiira kuba nti oyo mugaiga. So obugaiga ebiseera ebisinga bwida n'obuyinza. Therefore Yusuf alayhi salam bwe yali nga yeesobola, by then nga afuga ministry enamba, tukitwala nti yali mugaiga ate nga alina n'obuyinza. Bintu ebinti yasigala min almuhsinin, nga baganda be muwaaku recommendation. Kyekiraga nti yali min almuhsinin, yawanganisa saddaaka abantu emmere abaali bazira byakulya. Baganda beedda omundi ogwasooka yabawa ebyokulya. Yayiza bababa yayunga oluganda ne baganda be abaali bakoze eki. Can you imagine? Osobola okukiikiriza nti abantu abaali ensonga okukwenda okuyita bakwawula ne baba ng'oli muto tiweesobola, tosobola kwetakulira. Bakwawula ne baba bakusuula mu kifo nga wazira ne support gye bakuweire. Wabita ebbanga almost lya myaka 4 nga tafsiri edini wedikoba, almost banga lya myaka 4 tibaidi oliwa ni baba otedi wajawa tibaidi obawafa. Can you imagine? Nti basobola okwida bakola tusoniwe, wabasoniwa. Ekiraga nti Yusuf yali musadda mulongoosa, alongoosa. Lwaki? Ife singa yali omu ku ife, abantu bewakaabo nga mulinawo mu butagemagana nabo, kiba kizibu ino niyo banga nsonga ntono, kiba kizibu ino okwira mu gemagana nabo. Wabula we bayida ne bakoba Yusuf asabe Allah abasoni. Yusuf yayogera ekigambo kino, la tathriba alaykum alyawma. Mu lulimi Oluwarabu ekigambo yawma kitegeeza lunaku, wabula we kibaku fataha nga kiriku ni alif ni lam kitegeeza olwaleero. Kyenezeemu nti Yusuf munda kuyenene kiyabitamu okumwawula ne baba we, okumusibisa, okumusibako emisango nti ayinza okuba n'omukyala mu bulamu bwe yabitamu obwakanigo bona baganda be bamusaba ekisoniwo yabakoba la tathriba alaykum alyawma, wazira saawa najja kubavunaana muzira ku musango olwaleero amakulu esaawa yeneeyo. Ekyo kiraga nti Yusufu yayinza okulongoosa ate yali bantu abalongoosa. Ife saayina okuuma obukuku, wakuuma ekintu ku mutima waba nakyo wakisirikira. Yusufu ati we yali nabwe kityo twena tutyo tusaana okuba nti mu mbeera dona tufenga yino okulongoosa okusinziira ku busobozi bwaife. Of course tosobola kuba perfect, wabula wateeka okubaawo byokuba nti zebe kino tidda kikola nkole kino olw'eddiini obusiraamu bwange. So Yusufu mbugaiga bwe, mu bufuzi bwe, mu buyinza bwe yali alina, yayunga ne baganda be. Ekyo kyalaga nti yali mu bantu abalongoosa, era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwendako. Ekisembayo kyenenze biidhinillahi ta'ala tufune mu kyafaayo kino, Yusuf alayhi salam mu kuva mu ikomero okwo basooka bamusindikira omusaada. Of course we yasooka yinulula ekirooto nti kaba kabwine ente 7 diri kulya ente 7 enkwaivu diri kulya ente ennene 7 yabona n'ebirimba ebindi ebyaduuma oba byamuwemba oba byamukose n'ebindi nga bikalu ebindi ebisi ebindi bikalu. Kaba kanga tayidi kubivunula yatwala batwale ewa Yusufu nga bali bamaze okulemererwa batwale ewa Yusufu babinunula. Bitegeeza nti
wamala okukimenamena ekirooto kitegeeza nti kabaka yakoba ati muleete omwana oyo muleete wano. Obwajo omulundi ogusooka okumuleeta yakoba ati be gyomubuuze lwaki abakazi abo bakola kino nikire nikire wabula kyeneezeewo Yusufu yawa ekigambo nti wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Nti ekyo nkikoze okubuuzabuuza okunonenkereza tikoba nti nze ndikwenda kwetukuza mutima gwange kwefuula nti tikola nsobi be inna nafsa mazima omutima omwoyo la ammaratun bisu'i ebisira bisinga gulagira kukola bibi. Nenda nkuweku batukoba nti waliwo ebintu bibiri, waliwo mu luzungu kyebeeta ekiwaliriza kyebeeta stimulus, wabayo n'ekindi ekyanukula kyebeeta response. Nti buli kintu kibaawo kiba kikubanda okuba nikyo kikolako. For example, wowulira amawulire gaba gakubanda okuba nikyo gakolako, either kugasansanya oba kugasirikira. Oli wakuvuma kikuwaliriza either omwiremu oba omusirikire oba oba n'engeri gy'okikolamu. So buli kibaawo niwoolinga ku kintu kiina kyekikuwaliriza okola. So ebiseera ebisinga nti buli kyobona kyowulira kyolya kyokola ki ebiseera ebisinga kikutuma akola kibi. Nti wowulira amawulire mu kifo ky'ogasirikira gakutuma nti gyokola olugambo. Oli wakukuba mu kifo ky'okuma obusungu eikeikane buwaliza nti wena mwirize. Oli waye wakunega kwe maali wena kikwaliza ononi amagezi omunage ku maali eyindi. So biseera ebisinga nti obula omwana Adamu buli kidda mu bulamu bwe kiba nikye kimutuma, wabula ebiseera ebisinga kimutuma kibi. Yusuf alayhi salam bwe yakoba ekintu ekyakuba nti nze tiyatukuza tiri kwetukuza mutima gwange ntikola nsobi be mukitegeere nti inna nafsa mazima omutima ogw'omuntu la ammaratun bisu ebiseera ebisinga bigumulagira akola bibi okutwalako oyo Allah gwabanga asaasiire. So kyendi kutwala wano ekisembayo biidhinillah nti omwana Adamu obutakola nsobi oba okuba n'obusobozi yedde yakola ibada ti magezi ge. Na bwekityo kyeneze tuolewo nti omuntu tiyewaananga n'emirimu gyakoze, omuntu tavaayo kuvumirira mandi oba bakoze ebisobi oba bakoze bukyamu. Lwaki? Iwe tigabeere magezi g'okwewala ensonga eyo, tigabeere magezi g'okwidda okusaala be lwekyo tiweewaananga. Waliwo hadith Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatukoba nti wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha. Nti omwana Adamu tiyeyibalanga Allah asobola okusaasira nga enuma eno ejja okola emirimu osaala osiiba alhamdulillah bulambo bwidde nga butambwira mu ibada wabula waagwawo incidents ndaleeti wava ku mulamu wakola ekikolwa kyakuviirako okufa wafiira mu mbeera eyo weyingira omuliro aye nga obeera obuzayo step ndala weyingira ejjana wabula waagwawo kantu katono kakuki. Na bwekityo n'omuntu aviira eno nga tasaala tasiiba okabe kasinga mukozi wa shiriki wasobola ogwawo ekintu Allah yamusaasira yakola omulimu omulala guti nga gwe abantu bamujjana yeyingira ejjana. Na bwekityo abantu abasobola okusaala basaala sunna, abasiiba sunna, abakola ibada tedendawulo tibavangayo kuderegerera batabikola. Lwaki? Tigabeere magezi geibwe wabula kyebasaanira okola kukubiriza bano baveeyo kubanga wona bavumirira kidda kuleeta mutakabbur okwekuluntaza kikuleete mu ujub okwematira nti bana byansaire ku tibimala nga nsaire kikuleete mu ujub kabe kasinga obyerabire naku.
titusanje kuderegera abantu bakola nsobi niwo obona amawulire nti ole omusaadda mukulu yabeere ne bamugemi n'omwana iwe otakoba ati kiki ekyamubeireko kubanga iwe ofunye omukisa nti tiniiwe webaza Allah subhanahu wa ta'ala wakasinga bwanga osobola omutekako omukubirize omukoowole aire ewa Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bitibwa ebyo ebitono olw'ebiseera byentusobwere okweyidusaako biidhinillahi ta'ala mu kyafaayo ekyo ekya nabiyullahi Yusuf bakobye nti tuweeremu ebintu ebiseera mwe tusinga kwonoonera ng'abatonde tuweeremu ekiseera ky'obuvubuka tusaanire tusigale ku mulamwa n'atulamu ekiseera nga tuli mu buzibu tusaanire tusigale ku mulamwa n'atulamu n'ekiseera nga tuli bagayiga twesobola tulina ku n'obuyinza tusigale ku mulamwa then n'atulamu n'ekikoba nti tutadderega wana ife bakola nsobi ate ife abakola ebirungi tuteewaanira mu birungi byaife kuba tutwidde enkomenkero tusaba Allah tuwe enkomenkero esinga kuba nungi. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.